Mama kupata watu kangayo. Kanga ale ne bala be mitai mara mo. Mama Kana mitai mba sana. Ndio ndio tembeza kamera ndio. Sio nana kasa hiyo ndio mba. Ndio mnaangalia sawa tu. Ground embizo kazo kaze mukola mukwa ifana nyibi mwato musirikali yakoze bwati mwato nakoze bwati nga bazalisa abantu embitekayo abantu nona yukati embitekayo nona ofunze ensiyo impesa dakenda chako wefunza tofunza musebe tofunza mujukira kigambo kimusome ne wana akako gokusigala mu Uganda ne munanda president omala okena sigala mu Uganda kitegeza ati tene ensiyo nabagambe ne sitwagisangawo tugenda kujiberamu tugenda kugirekawo bana bagirekawo naye ole selegasi chichorese baka ground ogenda kwa airport kati bana amte kutyako bya nkola kufuna mmere nkola kunda kuba kana zimbe kisawa kikwase government akikwase kwanga kiriko hotelo kiriko lodge kigenda kubera ko bukintu kigenda kubera ko bukimu bae mbade mula bebulala neka kizimba nti ngenda kusoloza nto bangenda kufuna nena mudde abatuba plan poko mu kama kitono yuko abebi batu action kyali kubigambo no wote ko kima kisanta ina bagamba no kampa Sasa kwa bintu wetu bila gabanansi ensi ya fe tugasidanga tubanna Uganda tulina twagala nsi yaffe tukoze nsome wana abafudde ku ntebe ogenda sigala ng'oli mu Uganda n'eki kyosiize mukulu ekigolese zino negasa twagala okulekera abaana baffe okulaga abantu Amis Kigungu kye yakola mu ggwanga yazimba ekisaawe n'akiwa eggwanga yazimba White House n'agiwamba tukyagenda mu America kulambula eri Uganda wadde onyinyi igenda kola abasambi ba mupiira lwa kapeti lwa kisaawe kirungi lwa ntebe nnungi kati ziriwo mu Uganda mu nsi yo mu bwino so bano bagamba nti tukolere wamu obulungi ensi yaffe tuyimirire wamu tuve mu byobufuzi tutwawudde yawudde tuve mu bintu by'okukola bimaluma n'okwekubakuba tumanyire baana abasajja bo bakola batya okugaggawala genda osoma akatabo ka Miss Kigungu abala munnoonya mbawo akatabo mpaka mwana munnoonya ayagala akatabo kano osobola okunnoonya akatabo kano bakatunda emitwalo 5 n'ekinneewo mu ngisala kinnuma okubanga mu America gye basinga okagula Dubai kagula katukira ku speed ya iri ne wane waffe abamu bakabuusa amaaso katambula siko ogenda ku akawunti yako nenze nnoonya kwenda kabwerere nnoonya akakuwa osome osobole okumanya obugagga si kusonda obugagga si kusabiza obugagga si kubba wazaalibwa ng'oli mugagga tebazaala Amisi mulala tebazaala Fugufigama tebakuzaala ng'oli mulala ffene kye twebaza kano batonda nga nina amaaso 2 n'omugagga gwolaba oba Amisi alina amaaso 2 bakutonda ng'olina amagulu 2 oli mulamu ekyobugagga gyaffe ekisooka mu ggwanga Uganda ettaka lyaffe n'ensi yaffe ennungi wena n'ekirala nti tukwongera abavubuka tuli bangi ebyo byonna bya bugagga okubeera abavubuka abangi n'okubeera abantu abangi mu nsi kyongera ku nsi bugagga nakulaakulana ebyo bugagga tusiba okukolako kitegera nti tuba tukola emirimu emingi era egyongera okuyingiza mu nsi yaffe so tulekerawo okwekubagiza tukerewo okwenafe n'okukwatira amagalo nga tuli wa sitaani nabali batwegomba ogenda kola ku kisaawe nga basajja mbagenatomere tebajja kusambira wano nga bajja wano basambireko mu kino ekisaawe ekyawano ewuwe Uganda emu omukiri gwa Kampala mu nsi yo eggwanga Uganda so twongera okubeera obumu twongera okubeera ennimi zaffe mu maaso twongera okulaganira awamu n'ensi yaffe